Amannya n'eddoboozi bampita Simple. Abalala batera kweyita bateeketeeke, nze osobola okumpita Omutimpule kuba essaawa yonna ngenda kutimpulwa lwakimu ku lugambo kwe siva. Kati njagala ovuga vidiyo eno etambule. Oluvannyuma lw'okusazaamu ekivulu kya Mansour Semanda aka King Saha King Saha akoze live n'agamba gwe Mr. RDC, DPC, PPC ne Honorable Susu King Saha alumiriza abalemeseza show ye because it is now confirmed it is not there, cancelled. Remember ku kyotera gye bazaala King Saha concert ye bagisazizaamu tegenda kubaayo. Agenze ku TikTok n'akola live ng'alumiriza DPC, RDC, RPC ne Honorable Kasolo, naye omayibwa amuyise Honorable Susu. Wandika wansi ogambe Honorable Susu. Mu comment section wandikamu Minister Kasolo, yes agambye Minister Susu. Bana bino si bigambo be nabagambe muba mutimpula mu nkube za lugambo, ze Justin Kola lugambo. Bampita Simple aka Omutimpule. Tambuza video. Ogwegenderezera making sure abantu bange nwana nnyo okubakwata obulungi oba basanyusa oba okubeera watist we mundabira mu position zonna. Baganda bange ab'emukono mwebale nnyo, mwebalire ddala bakyali bange ab'emukono. Buli ali okwo nga mpulira tekako omutima omumyufu awo mu comment. Buli ali okwo nga mpulira tekako omutima omumyufu. Kyakabi nnyo baganda bange. Nabadde mukono abantu b'emukono mwandaza omukwano. Mwebale nnyo baganda bange ab'emukono, mbebaza mwebale temujjanga okwo. Kubanga ebbanga lyonna lye mbadde nzijjanga emukono nga munda gw'omukwano ne tubeera mu Bible. Nange musajja wattu ne mbayimbira music gwe mwagala okuwulira. Kati olwaleero nina kuba waffe mu kyalo gye banzaalo ba gye banziika. Olunaku babadde lwajjo nga bampa amawulire nti DPC, RDC ne munnabyabufuzi omu oba mumumanyi oyo ow'ekyotero oyo munnabyabufuzi oyo abamutegedde muteeka erinnya lyawo wansi. Munnabyabufuzi w'ekyotero omu beekobanye show yange bagikole ki bagikansolinge. Show zino bo balaba kinyumu naye ba business oba otaddemu ssente. Tuba ne ba service provider nabo nga bagenda kukola kwolwo. Ekitundu ng'ekyaffe ekyekyotera abo bannabyabufuzi kye baliddemu obuli ssente nga tebayambye bantu. Naffe oluusi nojja n'okiwa ku Bible ne musekamu at least essaawa emu oba bbiri ekiro kimu. Naye badde ndi awo mu minisita omu eyeesimba mu kalulu nga talina maanyi. Yagambye mbu Saha wajja eno abantu bagenda kuddamu kukola ki kumpagira. Nga biri omwo babinyumiza paka baweereza ebbaluwa. Naye toyinza kuweereza munno bbaluwa nga wabula olunaku lumu oba bbiri. Ng'alanze okumala emyezi 6 ataddemu ssente, atimbye ebipande okuva Mutukula paka Masaka, atimbye Rakaayi yonna. Rakaayi nnene wogigatta ku kyotera genda Kakuuto kirira Minziiro kirira Mutukula yonna nga tutadde ebipande. Mwagala kundeka mu mabanja. Gwe Minisita Susu mwagala kundeka mu mabanja.
muno n'ategeka ebintu byebbanga ne litambula buzibu ki bwe weeraliikirira bwe walabye mu shebiri ezabaddewo DPC naleeta ebbaluwa ewuwo n'ozisayininga n'ompa olukusa lwaki tewakiŋŋambirawo mu kusooka nina sigini kyayo DPC kati no temugenda kutta zange temugenda kutta sente zange era mpozi munga munzise era ne muliba munzise mujja kunzizeera eyo gye mungoba temugenda kutta sente zange gwe oba abantu bakukyawa akkiriza bakukyawe totta sente zange gwe minisita Susu totta sente zange abantu bakulonda sente wazikolangamu mbaga kati time etuusifa abavubuka tweyiya abalala mu abamma emirimu ati n'omulimu gwange oyagala gulinnyirira ku myaka ejange oyagala nkole ki gwe minisita Susu wekubanye nala DC mukukuta muduumira DPC gisazeemu mukubya amasimu oyo yonna waggulu mumulowooza mugenda kutta sente z'abantu bwe mutyo gumanyi omuntu walwana okuteekawo ekivulo ekyo yebeezeewo awe banne emirimu batunde kamere awe banne emirimu bavuge boda batwale abantu babazze bakole ki awe banne emirimu bakube ebipande awe banne emirimu bakube ebbaana awe banne emirimu batunde ebyokulya ebyokunywa obutebe buli muntu abeere mu mulimu nti okola omulimu gumu bwe gutyo n'owa abantu waakiri bibiri emirimu emukono nga twayimbye lwaki oyagala kungoba ku kyalo okwaffe lwaki oyagala kungoba ku kyalo okwaffe bamulowooza mwe bamaanyi abasembayo golowooza gwe wamaanyi asembayo oba gwe wamaanyi lwaki bakkuba akalulu olowooza gwe wamaanyi asembayo abantu baffe beetegese basenga baffe bambadde batufumbidde emmere batulinze mbweno temujjaayo baganda bange kinkoze wimbadde nakola video ngambe baza bwebaza kubanga mazima munda z'omukwano nti mu January nakola show nebeera nnungi naye ne wabawo bitagenda buki bulungi ningamba kankole show njetegekere nze kennyini era abantu ababadde mu show yange ndowooza bali sure nti enteekateeka ya leero yabadde nnungiko okusinga kuyasooka kuba neekwatiddemu namekinze sure buli kintu kiba in place banango oluusi tuba bakkakkamu ne wekkakkanyamu naye mwagala otupangulula waya mugera tupangulula waya mazima n'otutuga mu tutuge nkuta obusente bwange obumu mbwewoze ntegese ekivulu ku kyalo nange kwensuubira nti kwensinza abantu mwagala kundeka amabanja g'abamooze abasajja banesize batimbye ebbaana batimbye ebipande bakoze eki mbagambye sente nzibawa ku olwo ffe temugera tukangakanga natumanyira gwe minisita Susu mwana nzuno nina obulago obutono jangu onkwata ontuge oba ofiiringa nti nze nkukaluubiridde nnyo tuge n'okungoba ewaffe okukolerayo nkwata ontuge banange luno mu lutankudde bajali bange mbagala nnyo naye banne ngenda kusiwukamu ku mpisa kati ne mujja kunsonyiwa obwenkanya bwange ngenda bwenoonyeza ngenda kulwana nnyo okulaba nga nfuna obwenkanya wange obwantya ku kyalo nze kwe nazaalibwa kyokamu omuyimbi omulala taliyimba kyotera mulundi guno paka ng'okulonda kuwedde kyogamba teri bakivulu kyotera paka ng'okulonda kuwedde kyemugezaako tegeeza RDC DPC ne minisita Susu abantu baffe batwagala mu buli mbeera beekakaba waakiri n'asonda mu kabokisi akulaba ekaddemu amaanyi. Alright, n'olw'ensonga eyo nga we nabagambye just nze ndi mutume omutimpule ow'olugambo
gwe tambuza vidiyo etuuke ku buli munnayuganda. Amannya ge tubadde tunoonya amatuufu aga honorable tugafunye. King Saha agambye ye Minisita Susu. Ne bannaye bino bigenda kumpoomera. Kati tambuza vidiyo. Gwe tambuza vidiyo ebisigadde simanyi. We are sponsored by Mumon Construction Company Limited bakakensa mu kuzimba amayumba. Okoyo bonaabona ne ba engineer abafere ababba omusenyu emitayimbwa ne seminti kuba ku namba eziri awo wansi ate babere nga bakwasaganya. Just oba wa mulimu olinda kisumuluzo kya nnyumba ng'ewedde. Tambuza vidiyo.